Okuraising eddobozi samanya nti kigenda kutwalira mba na Uganda nze nali manja byange naye abanvuma bakitwala paso weewo nga abatuufu wabuli mwe ayina bwawulira ayina obulumi ku ki abantu banyivu abantu balina obulumi nze njagala wajuwala eyennyini tutunke ebintu byange nga byabuze mukwate mbadiya tugende ku office aleme kuŋŋamba nti ebintu olufulumano ku kisaawe bibera mu mikono gy'egenti ekyo bakiŋŋamba kati ne ba agenti bano siba yaye balwadde osobola okusasulira omuntu ebintu nga tomanyi Okay. nsobola okusasulira ebintu byo nga nza nti ndi mukuba eri abatabifaako nnyo timbadde nsaba mu comment section kye nasomye mulimu bannayuganda ababonyaabonyezebwa ku kisaawe awo nsaba mutangazeemu ku bantu kubanga nze gwe mulundi gwasoose okulinnya ku nnyonyi nentuuka n'okugjayo video nga ne Mr. Blood tugula Gomez Mariam nazimulaga wallahi billahi tallah okutte swala zange n'ebisibo nazimulaga ne mugamba kankulage nangamba ne bondaga video eyo sirisiti esimu kasiakano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'ekisi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kale abali ku mukutu mwebale nnyo mwebayire ddala twatuuse dda cruise exclusive kwe tuli Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira naffe we tulwana mu kibuga Kampala tukwata wano na wali okulaba nga ensi tugigattagatta okubaako nga tufuna ekigulira amagala eddiba ekigulira amagala eddiba kyo tugenda kulaba nga ate oba tutya tukituukako abagizi bamanyi mwena gye muli mbatumiddeko nnyo mu nyumiro programu eno n'aba Arsenal n'aba Chelsea n'aba Liverpool namwe aba Tottenham n'okusingira ddala aba United mbatumiddeko nnyo ak'ensusso kansubira obulamu butambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana unakolwayo ku show ninako omusama atenga yakava Bulaya kale akoze emisango mingi ku internet yoko mbadde nuddo mulabako naye kano ke mulabye essaawa ziyingira ebbiri nga tunyumya totya sajja wange abadde aludde okulabika agenza okudda akubye kanzu Allahu akbar ene kanzu zezimu ku kanzu URS yabadde ekutte Jose Extra sagala webake tewazze kwebaka ompulira ekanzu y'omusajja bw'oba owulira nga omuyinako efitina yogerera amazima bamuyise ali muzungu dressed mu kanzu ya paundi 10,000 ekanzu eriko emiguwa bagireeta buleesi ekanzu bagireeta yokka bagigattidde wasebo naye najinafuyiza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abali ku cruise exclusive akagamba ako cruise exclusive mashallah wakatereza so baganda bange mwekumireko subscribe cruise exclusive okulaba nga tweyongerako kutume kusigala nga tuli omu baganda bange abali ku ndiri nsaba wakitiba Allah abasaasire abafiiriddwa nsaba Allah abagumye kufadde okumanyirika ate nafuna mu kasente lemezaamu obugumiikiza kintu kikulu tutye nnyo sente tutye nnyo abatusinga ali onyirira bambi nabamwana ate lwakuba ali tonnafuna mukyala wankalakkalira ne aliko n'atuulamu ekyengera kya Allah aliko n'atuulamu ekyengera kya Allah kibeera kimu oba ebyengera oli mu pulani yakufuna byengera baba mathina wa ruba mathina tebayogera kuomba yogera kuba bidi mathina okay thalatha mathina bayogera kuba bidi tebayogera kuomu yap naye nga nze obwongo bwange gye buli bunafa sisobola abakazi babiri ali nkusabira ofune omukyala agenda okwagala olwokutaano luno ng'ova mugundi nga muva mu Juma
ekintu ekisabire nnyo kubanga ali abakazi nze nabadde e Bulaaya nga abakazi bambuuza nkoze ntya okuzaala ali muzungu nkoze ntya okuzaala ali muzungu banteekamu akaweta ndimu akaweta ali abakazi bakwegomba e Bulaaya tebamanyi nti ndi mumpi nnyo bamanyi nti ndi mumpi nnyo ekyo saagadde kyogera tebamanyi nti ndi mumpi nnyo tamanyi nti ndi mumpi nnyo naye webale kwefaako akubye essaawa naye nga webale kunsabira alani naye by the way mu nsi muno omuntu etagana omwogerako nga waali dani okubanga avuddeyo ntandika okweyogeza nina omuntu omu gwe nagamba nti nze mukufa kwa mama Agatha bagamba wali ekirungi n'ekibi ekikola ki nafunamuko enjogera gye twayogeramu naawe almost ndowooza essaawa nga nnamba okufa kwa mama Agatha nsaba wakitiibwa Allah amusaasire ne Agatha family ebagumye ne Tomudi n'ebisigadde ebigambo byali bingi awo naye ate atalisinze ensanyuka nga omuntu bagwogeddeko oba wooli ataliwo tebamwogerako yes so baganda bange mukulikeyo mukuzika tetudanga mukulabagana wadde Bulaaya waŋŋamba ebigambo ekikyemanyi obijjukira nnyo naye nkakasa nti nabitambulirako paka lwe nalinnya ku nnyonyi nga bwe wabiŋŋamba bwe natambula era nsaba Allah akugumya ekyokubiri nti nali ku TikTok nga sigaranga ku YouTube era gwewandaga YouTube eri abantu nsaba Allah akuwe nsaba akusiime ekyokubiri totunulira nnyo bano batakwagala tunulira bano ababiri abakwagala basinga 10 eritakwagala ntegedde tube kutunuliranga nnyo abantu 30 abatakwagala ababiri basinga 10 agatakwagala tumanya nti mbakwagala mwendi alhamdulillah neyanziza oli otya ndi bulungi ali muzungu akubye essaawa ku kamera tulina omukulu wa Jose extra Allah nawe essaawa eno njiwe Jose yatubeereddewo ofuluma ekifaananyi ekirungi soko gigyekawo gimuwe bambi ekifaananyi kino nyumanga kweri omukolo gwa gwino okunyumanga kweri njikwate njiwe Jose extra anti tugenda kulaba TikTok video tebiggwera by the moluka nina mugundi nam ubolt ey'olukoba eno gya musumbwa oyagala ya lukoba oyagala eno saagala oddeyo kusiba eyo disco eyo mufuatene omusajja omukulu osibota disco ngenda kuwa essaawa Jose by the way kankubulireko okugaba tekitegeeza bugagga meme emmeme gabagaba egejja nze nasangako omwana nagamba ali engatta eyo njagala nagamba nti nze obulamu bwange neegombye engatta eyo nemugamba moloka namubisanda jangu njikuwe because nze nina essuubi erikolaki erifuna endala naye ejja alina ebigambo byayogera ngaakulaga nti lyessuubi liryawo awo mubwe lwaki tokwate n'essaawa y'emitwalo 23 n'ogiwa Jose nasanyukamu olw'okuzonga nti Jose ne bwawula nti ali yafunye obuzibu ayanguwa okujja because aba alinako kyakujjukirako nze sigaba nti lwakuba ndi mugagga nga bawulira nzijukira we nali mpise n'okutuuka wano ali embeera gye twali tuyiseemu ali wataddeyo akafaananyi awo ku social media juzi neŋŋamba era nze ali olaba ndi omu ku baasanyuka bambi ng'ogenda okulinnya ennyonyi Jose leeta akasawo kangaako nkolage ekintu kye sigenda kujja mu bwongo bwange Alan mba ntudde mu nnyonyi omukazi owa Emirates yajja akuba ebifaananyi kino ekifaananyi ngenda kiwa omwana asiiga ebifaananyi akyensigire nkiteeke mu nnyumba yange kana akafaananyi okalaba kakafaananyi ke bankuba si yenze ono bikkula munda wow omukazi yajja akuba kakamera olukuba nga kwekifulumizaawo munda mu Emirates nenteeka ebigo ne mugamba sooka ondase kyali kya meka kyabwerere nze nga Emirates yankuba nga bamanya abapya bamanya abapya bandaba nega wakakasajja kapya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bandaba nika nkubuze ali on a serious note nalaba comment mu comment section yo mulimu omwale yawandika comment nagamba ono nvubuka mulungi alabika bulungi naye alabikanga ayina amalugu nga gwe mulungi gwasoso okulinnya ku nnyonyi okujja e Bulaaya ng'akyamuse nnyo ng'akola ki comment eyo nagiraba nze akumanyi
nali musanyufu kubanze ali ngojieko ebyokugamba nti nze gwe ali go waŋŋamba embeera gye wayitamu nange olugendo we nakusangira nonga ala nino mwana nali bwenti nali kino nali nondayo ku bifaananyi ne ŋŋamba lindako naye ng'atenze bwe nali nkulabanga ku TikTok ng'oyambadde bulungi oyambadde amasaati go bulungi okuba amasaati go bulungi obeera smart nze ŋŋamba awo n'omuvubuka alabika yagenda ku university ndowooza n'ava ku university yava mu famire bweti olw'endabika kati natunulira comment eyo ng'omuwala akukutte n'akujajinga ne one thing ne Mary Flavia kyeyaŋŋamba ng'akyali mu America nanga the reason why kinjagala nnyo ali muzungu is who he is. Tajja kulaga nti kubanga ondaba ndi mweru kubanga ondaba ndi mukafaano bulungi kubanga ondaba ennaku zino nyambala bulungi sijja kati nefuule nti biri bye nali nabyerabira. But everywhere buli wobeera oba obeera ku podcast yani oba obeera ku channel yani nkulaba nnyo nga ogezaako okujjukiza abantu nti kambe nga neevuga kati kambe nga amaalo gange teganzigwangamu ebintu nkya ensi nkyayiga njige nenjagala okubuuza Ali, do you feel proud oba gwolaba kikwongerako kikutwala mu maaso okubanga buli wobeera ne wobeera mu mbeera ennungi gwe always ojjayo akantuko weerinyira ku mmeeza yo mu nju yo abantu ne bagamba nno naawe amaalo kiki ekikulinyisa ku mmeeza n'olinnya mu ntebe kakati ala nekisooka omuntu olina okusigala nga kyo kyoliye ggwe teri agenda kubeera ggwe. Ekyokubiri nze ebintu byonna bye ssaalaba tulina ebintu byetutalaba mu muto gwaffe ala ningokeera ku makya nga TV weeri ewaka ala ninze mu nnyumba nina TV ya 65 bwe nabadde ndi ebulaya nga sinakujjuliza kantu nalese PS5 nako lumwe wakyali we nagenda bannyini wa batera okubeerawo nansitwa mu katebe nangamba bw'oligula eyo olimanya bwetambula PS5 bino yaddako naye twazanyanga PlayStation najiguze nagiteeke waka okumanga nabadde munyiivu nengula n'entebe ne steering muno mbavugire emmotoka ng'ogitadde bwoti ovuga weeri waka ntegeera nti oli ajja kunvuma kyayagala naye eri ayagala okubeera nze wabula nze ngezaako balaga nti omuntu alina waava okutuuka waali ontegeera nti omuntu mu myaka 7 nenninnya ennyonyi nga ngenze Dubai kukyakala nenkomawo sa achievement mu myaka 7 bukyanga nziye kabana akamalamu emyaka 7 mu Kampala sikyali akiriwo ndi akyenjagala nina akapoloti soka sola kwegatagata nenteka mwaka yumba kacyo ekimu ontegeera kakati amaalo gano nze nina bye ssaalaba gwenzo galabanga amalo nenga nze nimu experience mpya manti ala nikuluzi yono kati omala kunyumiza muntu PS5 ejo wabadde okaabira omala kinyumiza wano omala nga bw'okyogedde wano omala kigamba muntu waliwo naye comment section ng'agamba naye bannaye mubeereemu omusajja omukulu ogende Dubai n'okubona PS5 toyina kira kyonna kyonna kyowadde osobola kugula mu bintu era nabyo weetaaga kati omala kyogera omunategeera lwaki PS5 eyo yakulumye nnyo ku mutima gwo ontegedde alani katanga ate nkitegeeredde wano ontegedde nti nze mu kujja ne TV gye nnina ewaka buli kintu kye nnina ewange nze mbeera n'ensonga lwaki nkyuguze TV gye nagula ewange nina mukwano gwange Faruku ali mu kyalo kyaffe ku kyalo kyaffe nalinako 14 yaŋŋamba namuga wayi kanziyo ndaba agataliiko nfuufu naŋŋamba eyo TV eraga abantu nga balamba ontegeera kati na 65 ontegeera eyo gemu nkunyonyodde nti omuntu yankwatakokko naŋŋamba nti bw'oli gifuna olimanya wali ogenze wa muntu kuzanya ku PlayStation esebo zino zeza padi zetuzanya esebo kati ate kwakamwesi nga waliwo gyenvugavugamu ey'emmoloka wa Formula 1 buli kintu kyonna wallahi nga sitagwe ntya Allah buli kintu kyonna kyensabye Allah ngenda nkituukako namugamba Allah nsaba akantu kano mbeereko nakawaka ntegeera sajja yakusitula mu ntebe njirine waka 5 naye nga yekali ansitula na kofiiri oba nattu ontegeera steering eyo steering wheel n'akameeza kaakwo byonna ng'oddamu complete namba ng'eri bazina bazikola mu business njina waka lwaki tinze ninawo omwana omulenzi omuto gwe saagala atambule gwe saagala yonooneke
abirabeko njagala Robert agenda okukula nga amanyi nti ekyo kibeera wewaka nina obulamu bwe muwadde bwesi wabange kuba mulekwa yensonga lwaki abamu wabalaba nga banjaje nga mbonnalidde nenga njagala ombulire Alan nkedde ku makya nze nakubira Sylvia essimu bwe nduka ku kisawe ky'ennyonyi entebe banzijako ebintu bwe banzijako ebintu gaya ngamba nti ali bega nembegayira ne mugayo stars ne muga nkwegayiridde mpagomesi ya jjajja yo jimpeemu bangamba bipya bwe mbirekayo nayingira ku kisawe essawa 8 dakiika 4 mwezi navaawo 11 dakiika 3 n'abandese nga appetite bawedde nakulaba nalaba ka video ng'okomawo nga nda vibe ntono ng'ovaayo eri saakifaako nnyo kati nenkubira Sylvia autopati omukazi we mwana Sylvia tebamwa nnyo obudde naye muntu w'abantu omwegeneze ate mugezi nnyo ne muka Sylvia batutte ebintu byange naye ndinamu amakanzu agange n'ag'abantu abaninaanye ne sharia ne PS5 ne gomesi za jjajja n'eyammange n'eyasengaze gomesi mmeka 3 ne muganda ngenda kukola nti ne bampadde n'agenti ne muganda abasajja babadde bakamba babadde rude agent nga tewaliwo bayisizawo ebintu ebisinga ku byange nkoze ntya onyambi otya ze sinayo muntu gwe nkubira simu nti wayi bankutte gamba n'ogu simulina Sylvia nangamba nti oyina woyina amaanyi nangamba nti oyina woyina amaanyi bwe yakangamba nenzuukuka nemugaye nanga ogayina nanga kale tunawuliziganya najjako essimu kuba yangamba nti mbayite we nnina amaanyi nenkola video eyasooka nga maanyi ebiki naye nze nali simanyi nti abantu ku kisaawe ebintu byabwe biri mu mbeera bwetyo ontegeera bwe nakola video omuntu omu yankubira essimu Alan abamu kye batamanyi nangamba nti yangamba ali gyebale okimanyi nti otwongedde maanyi bajja kulowooza ntukola nnyo bagana kutulinnyisa amadaala nga ngenda jinja ku mupiira gwa TikTok yagamba atya okimanyi nti otwongedde maanyi bakama baffe bagenda kulaba nga tukola nemmanya nnono omulaba gina kwabika mipiira bina kwawula mbola atiisatiisa yalagezako okugamba nti bwe njogedde ku kisaawe nti waliwo ebintu ebitatambula bulungi mbongedde maanyi nzija essimu ku ssaawa nga 8 n'enkola ey'okubiri namugamba nti kale nemugamba ne boy tukkirire zaabike era nze mu kukola video nali sibanja bintu bya muntu mulala kuba nali simanyi nti waliwo ebintu ebikola ki eby'abantu ebiriyo ye my first time yange okulinnya ku nnyonyi bwe nakola video ne gowinga viral nga manje ebintu byange era saakola ku video nga ngamba nti nno mutuwe ebintu by'abantu kuba nze nali simanyi nali manja byani byange bwe gowinga viral bonna ngamba kutte mu kubakwata mwami Kalumba yankubira essimba mita Robert ekyasinga omukwatako nti ebintu bye nali manja mwalimu engoye za Robert mulekwa kuba nze nabaga nti mumpe eby'abaana bange mubireke mumpemu ebyamulekwa kuba abaana bange balina taata waabwe yaani egwe Robert talina taata we onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. kakati mwami Kalumba wa URA
bwankubira essimu nga ngamba nti buzibu ki bw'atyo omusajja naye natya nga mukakkamu nalina musomesa mu mmotoka ne wabu alina galaji masanafu awo ngambagamba mujjeko radio kwesimu zaali zinkubiddwa dda nze nkola kitongole gundi nze nkolera gundi naye nga nze beneetaaga sinnabafuna kuba nze nali neetaaga kinyusi kuva waggulu mwami Kalumba Robert bwankubira essimu nga ngamba jangu twogere ku nsonga zenkya ssaawa 5 ku nsonga zaani ezizo nga nsituka era wabona namugamba nti ngendagera nga nkwata manja ngamba wayi ngenda kuyuwala ekubanja bintu byange naye tebansigaza jja tugenda onninnyemukko nga ngenda n'oyo mwana bwe natuuka mu office balina meeting nga nkola video nga mbagamba nti bana ndi kuyuwala for safety okumanya wendi nga ntuukayo ng'omusajja ntuuza ne bannene mwami Kiwanuka nga ngamba munnyonnyole kiki ekigenda mu maaso nga munnyonnyola ABCD okusinziira ku nze nga nabo bannyinyonnyola mu kunyinyonnyola nga mbagamba n'akamwa kange timbadde nsaba mu comment section za kyennasomye mulimu bannayuganda ababonyaabonyezebwa ku kisaawa awo nsaba mutangazeemu ku bantu kubanga nze gwe mulundi gwasoose okulinnya ku nnyonyi mbadde mbasaba ati simufunenga emikutu abantu abasomesa abantu nange mumpe video nziteri abantu bategeere butya bwe balina okukola nsanze n'omukazi mu kikuba nga yali tekimanyi ti nno $10 1,000 ebintu byayitawo buyisi ekyakingambye omukyala ajati nanga nti ali 10 zange 2 wengula ebintu byange nga biri mu 1,000 eza $1 mpitawo buki buyisi ekyo omukazi akingambye nangamba nti nakitegeera ku olwo kati baganda bange banyeevu nti ali walidde nalidde nedda nalumba abasajja wallahi billahi nga ngenda ku Kaaba ewa Allah tebampa sente okutta essola zange n'ebisiibo emu yange yali ebanja waliwo omukyala gwe nalabye erinnya saali kutte bamuyita Rashida yagambye ali wabamazeemu nnyo amaanyi nati kankubuulira Alani ekisooka nze nalonda oludda mu kulonda oludda nze mpagira Nuupu buli omu amanyi mu kuwagira Nuupu nina bye siina kwanukula Alani ogwo wa Nuupu bw'onnyingira n'onvuma oluusi ngenda okulaba nga wempitawo ennyo tugenda kwabikale tuyuzeyuze omulamu ate gudde kuffe nfo gy'okudda ku kinene abasinga abanvuba baali ba kibiina kyange era saabaanukula lwaki ne be nnali nsuubira nti lwaki boogedde ebyo nabaleka kuba baali balina kumbuuza ali kiki olw'ensonga okitegeera nze nagenda kubanja bintu Alani nkubanja emitwalo 10 nkoze video nga ngikubanja nompita nongamba kima emitwalo gyo 10 mba nkyayasa Mirani tunyumyamu mba nkyabanja aki Alani nkubanja emitwalo 10 ompisa ompadde sente zange zenkola ki zommanja nga nseyo nga ngamba nti Alani wazinsasudde naye okitegeera okuraisinga eddoboozi saamanya nti kigenda kutwaliramu bannayuganda nze nali manja byange naye abanvuma bakitwala paso weewaawo nga abatuufu buli omu alina bwawulira alina obulumi ku ki abantu banyivu abantu balina obulumi naye nze eggolo yange yali yakujjayo Gomesi nira ne be nali ngenda okulekayo nfunemu Gomesi ya jjajja wange neya Mage nali wajjirekayo nfunemu engoye za Robert era nabaga nti siizo muzimpe Robert wayambale ku lugoye oluva ebweru akitegeere olaba natuse ne kussa kankubulireko nze natuse kussa erigamba nti Allah bwansasira oyo mwana ngenda mutwalako e Dubai nga tewayo kya mugwe 10 nga nabange tebalina passport lwaki njagala mbeere taata we Allah ayogera oyo mwana Rashida namugamba nti Allah ayogera nnyo ku baamulekwa tusoosowaze nnyo baamulekwa nga bw'ayogera ku mukozi wa waka omukozi wa wako awusigaalo eddiini yaffe ina ebintu byeyogera abamu nga tebabiriiko eddiini ya waka esoosowaza omukozi wa waka n'okusinga abaana ba waka eddiini yaffe tekukkiriza kukola DNA omukazi bw'okeranga ku makya n'omuwasa n'empeta for example Amiri ne Chosen Beck nga beewasa bampeta Chosen Beck n'azaala abaana 3 nga kuliko omusi wa Amiri takebeza abaana bonna babe okujjako ng'omukyala agambye nti abaana si wuwo bw'agamba nti si wuwo amutwale
ontegeera kati eddiini yaffe ku bamulekwa birala lwaki abantu abasinga bali mu mbeera esembayo okuba bubi bali azaamanyiza bamulekwa nze omwana gwe ndabira si musiraamu ate sisobola musiramula ako kawulire nnyo omwana gwe ndabira Robert si muki si musiraamu naye namutayirira nze namutayirira naye ngenda kumusomesa nga ye Robert paka lwalikula nalonda kyayagala awo wali tategeera kwa famire esi baki sisobola kera kuma kyamugambe nti omwana ono ye ali no Robert paka lwalikula ne yesalyawo ne bwali basigadde ye Robert siri mugoba wange siri mujja mu byange ata yaumul qiyama Allah paka lwali nzija mu nseno oyo namweyama ku mugongo gwange ne ku mali yange kwali kyuvula banti najja mumenyekera nabaga nti ebyo abaana bange mubireke kuba bo bazadde baabo we bali wendi kati ate oli talina bazadde be nze nafuuka baki kati baganda bange baali batuufu okulaizinga eddoboozi olina tukana agamba nti sente zazze wallahi kankuuma ekyokulabirako senga abasajja baali bansibyeko omusango gwonna ate ngaokimanyi basobola nga nti ali yajja ne perfume 10 mu perfume akakakeba akamu kebasala munda mwalimu sigala yali akukosa sigala era wandulidde abaga nti musiramu ate yatukoza atya mundi gwe ogusoosa okutambula ku nyonyi n'atambuza sigala oba ekintu kyonna ne bakikuteekako basobola nze omusirikale yankutte mu mmoloka bwe yankutte nagitunula bwati nekitula yona kataka kyagikwatirako nangamba nti akaveera kano katekako akabula katebakakkiriza bwe namaze nemubuza ekitufu nkwatidde kinanga nti fere tubula kyetukukwatira tosobola kunvaako ontegeera kati so baganda bange mu kuraizinga eddoboozi ne raizinga ku lwange nali simanyi nti kitwala wonna kuba gwe gwali gusoose buli omu yali waddembe okukola okunvuma ontegeera mu kunvuma nayanukulako omu mu bonna nabalaba naye nayanukulako atya lwaki namwanukula nti mumanyi webamuzaala webamuziika ewaabwe wa nate nali manyi nti yayina nakusooka kumbuuza naye olwokuba nti buli omu bakibuukira ngayagala vidiyo zitambule eri abakibukira ngaalaba nze ndi ku for you page ngayagala naye alibuukira omulamwa eri abakibukira nga tamanyi nabyayogerako era ne gwe nalaba yakibukira kuno kwonna omuwala nga yeesaliridde ebbomba za nnyanya aliyo mukyala afuuyira nnyanya tamanyi nakiddako ate ngaosobola okujja nonga nti wayi ali kiri kitya ontegeera nga nti ABCD yedunya mwetukola ki kati abantu banyiivu mukubeera nga banyiivu omuntu asobola kulowooza kintu nga tannakikola asobola kukikola ero neyangambye mbu diversion njagala ombulire Alani ekira kyolina okumanya Alani mu bintu ebimu olina byotalina kwanukula jjajja yangamba nti ennyindo zaffe zirina byezitalina kuwunyaako nti waliwo ekintu kyolaba noga nti ekyo kiriwo ekiti ninako omu omugezi yankubira simu nambuuza nemugamba olikodinga ngenda kukubuulira nemugamba ABCD kyaliwo ekiti ne bwe nali ne Mayanja namugamba era omusajja namugamba Mayanja nteekerayo video mbuuza omusajja ono ebibuuzo bye nalabye mu comment section lwaki bakwata ebintu ne babitwala mu ttamino nga bitono nga nasobola obbikira yalingirawo lwaki omuntu omu yakola ku bantu bonna abali awo lwaki ono omukazi ali ku TV alowooleza abantu nti oyo mutwale eri oyo ayitewo tewaliiwo tteeka nti bonna mulimu ebyana n'abaana byonna nembimubuuza nemubuuza nti bwensasula kiro bwe bampa kiro 4 mwezi Emirates bwe nzija mpitawo buyisi nangamba nti mulimu ebabyina osasulwa so si nti buli ofuna kiro ezo eri asobola ozigula n'agatta ku zino era abaziguze ku Emirates kitegeeza nazo ziba zikigeza asobola okweta ebintu byonna kino zayagala oba tokusasula nanga nti oba oyina osasula naye balina embala gye babikola ki naye nga tosobola kuleeta masaati 10 nga gafaanagana gonna mbugago different sizes mbugago omuntu olina okumunnyonnyola ontegedde kati abasinga kyenalingezako okukola ki okwogera so baganda bange abanyiize mu nsonyiwe okunyiiga kyabuntu naye bakole ki bansonyiwe ekyokubiri tulina okuwuliziganya tomanya oyinza okunvumavuma bwe tonoja mulolina wonneetaaga
naye nga nakoze kabiri kubanga Alani ompadde 10 lyange kuba nze saakoze video weewaawo nga bannayuganda balina obulumi yes babulina nange mbulina kubanga nze nakolako video nga njagala basale ku sukaali ontegeera nga lwaki njagala bamusaleko abalala bamukula mu kyalo bamunywe kuba nze nali mmusobola era nesente zibadde bangerekedde nabadde nzisobola bazisasula naye nga ndaba tebali feya ensonga lwaki nalweziza eddoozi yange bampe ebintu byange ne basala ku ssente olw'omuliro gwabaddewo ontegeera so wasasudde ssente oba waweereddwa bintu byo babaze okusinza byebadde bambaze omufuulo but ekyokusasula kyabadde kituufu mu kunnyonnyola kwe bakunnyonnyodde mu kunnyonnyola kwe bannyonnyodde ng'olinamu ebintu by'olina osasula babibalirira kati naleese gomesi 3 nga nina ekanzu 8 nga nina shaliya 8 nga nina amasaati ga Robert agogo mangi n'engoye z'abawala bange kati nga baŋŋamba nti ebintu bino ne bagamba nti ebintu bino mbireetedde bantu bange ne baŋŋamba naye nti ebintu bino biraba perfume zonnina nga nina perfume 5 nga na deodorant 4 nga damu n'obuntuntu awo ne batandika bananga nti perfume enokuba nga olina miruzi 225 ne bagamba ezo nzitegeera tera nga obwozi gwano ino ziraba tukyegendereza ekyo ekaki perfume miruzi 225 kitegeeza bw'oleetemu nga olina miruzi 225 bw'ogattako endala osasula mbadde sikimanyi ne bakinnyonnyola ne bandeetera n'empapa ne babindaga ne bambala kati kye nalabyemu mu byonna ba agenti bano babba bana bali ku kisaawe babba ebintu by'abantu agenti Alani bw'olekayo ebintu abikiriyalinga bw'amala obikiriyalinga abikuletera ku dduuka mu kubibala wano yabisumulula bw'amala obiteka ku mmotoka nga emaze ova ku kisaawe nga tandika okusobola perfume zo otegeera ekyo kitegeera otya era wakitegeera otya muliriza ku kisaawe babba ba agenti babba nagenzeko mu kago gamba abamu bwe tugamba babba muba muntu nga yalina omuze kuba nababuuzizza ki ekibaleesa ba agenti aba URA lwaki mwe mukwata ebintu byange temumbaala nesinyamu agenti kuba agenti omusasula lulwe n'ebintu ebisasula lwabyo agenti wamala okukeringanaga nti ali ogenda kusasula emitwalo 26 kati nze ogenda kumpaayo mmeka ontegedde nababuuza nga tulina ba agenti abamanyiddwa ne bagamba ekyo kifu kitegeeza URA n'aba block ebyo byonna nabibagambye bagamba kifu oŋŋamba otya nti agenti agenda okukiriyalinga ebintu alina kuva batalina mugundi ya URA nobasanga bataddeko akatabo gwe beetala bwe bambuka ebintu biro mu kufuluma naye mala bifuluma ku URA wano ku kisaawe ne bidda mu mmotoka bibeera mu mikono gya agenti kuba agenda bindeetera mu kikuubo kati Alani oyinza okuba nga wadde olese perfume 6 mukwera ng'olese 6 ne bajjako miruzi 225 perfume esigalo agenti asobola zimpandiikako nti esigaddewo nazo za Ali kati mu kujja gwa akasente akakusikako nange yakansiseeko bino najjamu n'abigatta ku ggwe ontegedde n'abyawula bya ne bigenda kati onasooka asobola okusobolwamu perfume tuddira ebintu bino byonna ebyaffe bye tuleeta ne tubiteeka mu mikono g'agenti transporter n'agenti banjawulo agenti yo yakiriyalinga ebintu byo ku kisaawe kye nabagambye nti kifu nze njagala Alani bw'onkwatako ebintu byange mpandiika yegga nti Alani tutuule wansi otandika okujjamu nti eyo essaati tugibala pawundi emu besegera nusu 3 nga ndi nowa URA maaso kuki bwe mmala okubalagana mbalagana omusolo gwange ng'okwate ngusasule nkwate maali yange ngende naye kitegeeza nti osasula ddabo osasula URA omusolo n'osasula ne buloka waayo ate buloka waayo abamu balina license nga URA balyako neetaagayo omukulu mu URA akyaleko wano atunnyonnyola okategeddeako bantuuza ne bakannyonnyola ne baŋŋamba nti nebogenda ku kibanja kya URA kuliko ba agenti be baateekako abali registered
nga si bakozi ba URA naye be bakolagana nabo agent eno omusasula zizo URA si ye musasula oyinamu ekiraga ntagenda kubba kubanga tamanyi okujjako anti kankuleko kati omwana kankwa kadama house manager kankwa kula Miss Damam atisse ebintu mukutika ebintu bimusoso okujja njuka mulimu abana atagala kutunkana migugu bigendo tukano babikwata agent mukubikwata ino bikiri yalinga mukubalo bikiri yalinga Miss ngatanadda aba family bagenda bichima agent agenda gamanze bye bampadde bayina okutereza sekita yaabwe okujjamu abantu ababba abantu batya nti agent ajjamu lwaki mbeera mu middleman mu mali yange wali mukubigula oyagala va ku nnyonyi genda wali ku belt good bijeewo yisa wali muka TV yes awo wabeera wa URA URA akwatira awo oba oyina kyolekengedde agambe nti kino nekino kola bwoti so gwe kyotayagala kuva ku nnyonyi va ku belt waliwo wa wakati boche bako wali wala olumala okubala kati kankule bwe kyali ekyange wali wala bwe yamala okumbala Mariamu nga ngamba ofunye agent kyesirina kyesimanyi Mariamu ye yakubuuza agent ofunye agent yalinga nga looyawo ow'okukisaawo awo very good nti asinaba katukufune namba ya agent kitegeeza Alani bw'okwata noga nti omanyi Jose extra ngenda kusukuma abantu kankwe example y'emulago very good emulago bamala okukutomera ne bakuwandiikira eddagala omusawo asobola okukubira pharmacy nakula pharmacy eyina eddagala nti ngende wa Alani Cruz alina eddagala eryo nti musawo gundi ansindise ompe eddagala eryo ontegeera kitegeeza musawo gundi oyo jakoma the more you send the balwadde here percentage yo gifuna kanze nakatula ku kisawe nga weekali nti agent ono abeeramu n'abali wano nti awo ninawo Mariamu nawo Gilbert ninawo Precious ninawo Eustace agenda kunsindikira ndi ngenda okutuuka ku makyawo nga nina abantu bangaaba bwe nkunganya miliyoni Eustace alina kakadde wa Mariamu alina kakadde wa Gilbert obaani ontegedde ono buloka bwe bamala okujjako ebintu kubanga mukubikujjako akujjako passport bwe bamala okujjako ebintu wali akujjako passport n'agikwata mu ngalo n'agamba bikkula ebintu byo n'obibikkula bw'omala obibikkula n'ayita supervisor n'abikebera naga nti bino byakusasula bw'omala gamba nti byakusasula nga gamba zingako ng'akuwandikira kakiiti nga baleeta akantu nga basibako waliwo omuwala omulala abisindika nembiteko akagaali n'abisindika abitwale mu kkago mu kubitwala mu kkago kano kakiiti bw'omala okakuba ekifaananyi ggwe agent kajja afollowinga k'omuwa n'afollowinga ebintu gwe weebereraka era gwe okubeera oddayo nakukubira wa URA okubira bulooka munange nti omusolo gwo ali yasobola n'okukuwa empapula naga nti ogenda kusasula bwe guti yes ekyandibadde ku URA ekyandibadde nti Alani nze sijja wa Jose extra kumulaba bwe mazze wa Alani tugenda ku exclusive nina kulaba Alani nti nga bwe tugamba ntugenze ku internal affairs okufuna passport government era yensindikira message nenga passport yeri ready sinti wali wajja okukubira omusange ku gate yawo ekyo yuwala ekyo inokola nti ali ebintu babikutte biri ku kisaawe mukubikwata tugenze okubalamu nga item bwezi kubanga n'obusobozi bwino obikuba ebifaananyi ne footage eno mukuweereza kati kuno kusaba kwange mbadde nsaba kuba naye ne URA naye esobola okuba neki ne reason okitegedde tuyinza okuba nga tugamba agent mene URA naye na reason why agent yateekebwawo nabo bayinza okuba neki ne reason kati kyensaba nze platform weeri singa nfunayo omuntu nga wagenda onfuneyo omuntu nsobola omukubira era nsobola okukutwalayo negamba nti yogera nono omusajja atunyolo lw'ensonga twetaaga okugikola sheeyo nze naawe
yes kakati nze kyenneetaaga nze seetaaga kuŋŋamba nti agent tali recommended saagala byakundikomendingira muntu nti funo wa boda wange nze njagala wajuwala yennyini tutunke ebintu byange nga byabuze mukwate embadiya tugende ku office aleme kuŋŋamba nti ebintu olufulumaano ku kisaawe bibeera mu mikono gy'egenti ekyo bakiŋŋamba nze si kyenneetaaga njagala ebintu byange nti okuva ku URA nga bwe naagamba employingemo staff example ya Uncle Solomon owa A+ Funeral Management nti bwajja n'akima omulambo gwe mulago mu ddwaliro byonna bivunanyizibwa ku ye okuva mu kuguleeta paka kugunaaza paka kuguziika kitegeeza bwe wabuuza abayuwala bo tebeegaana agent babagamba era tebabeegaana nze kyenneetaaga bw'okwata ebintu byange buvunaanyizibwabwo toŋŋamba nti ebifulumana ku kisaawe babivudde emikolo gyange bwe mba munkubira essimu muŋŋambe alifa aba URA twatwala ebintu byo jangu tubibale nga wooli temusumulula kesi zange nga siriwo musumula mutana ebintu byange ne agent goŋŋamba mbwe twamukola tukolagana nabo ombiki byongamba tukola kasikolagana naawe nsobola okuwa mukazi wange nti ntwalaamuko munnange ennaku zino amaanyi gakeeye kati sokombulire Mariam gwe watwalaganya nga kaguddeyo no making a famous ku TikTok nekwinda ndi konna ye Mariam ekyasinga okkuluma Mariam yakola nnyo olw'ensonga n'ekifaananyi kye saakiririizinga naye nga baali bamaze okkimpa wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa tuwandiisa abaana okuviira ddala ku dekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okubateekateeka ekifo abaana we bazannyira ekiyonjo ekibayamba okusitula obusobozi bwabwe songeera abaana baffe tubasomesa ebintu eby'enjawulo okuli music okuwuga fashion and design ebyokufumba keeki n'emigaati saako n'ebya tekinologiya entambula weeri ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyesira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluuni y'enviiri ku ssomero wennyini n'olw'ekyo omuzadde totunula walala leeta omwana waatu egatteko olwaleero kale Mariam yakola ki what did Mariam do wrong kati bwentuwa agent bwentuuka ku kisaawe waliwo omuntu omu waliwo olumu esinga wano obunene tuteeka ebintu omuntu omu oyo bamuyita Eustace yajja n'akwata ebintu bwati ya supervisor kati Mariam bw'akwata ebintu byange ne passport yange agizeka nga yaleta ne passport yo kubanga ne get pass bagita bati pass out biki ebyo byennyonyi bampa nga bimuwadde abirina n'abikwata mu ngalo ne mugamba mu buntu nga Mariam nawule bamuyita namuyita ajati nenze nyana ali mazo liteka mu mutwe ne mugamba ajati ebintu byange mbyegulidde badde nsaba mumbuulire kiro ze bampadde tezayiseemu naŋŋamba nti mulimu ebirina sasulwa nakwata gomesi emu nayingira nayo somewhere eringa woofiisi nadda mukudda nabikwata bwati nandekawo nagenda ku balala ne mugamba nti kale nzikiriza mumpe mmanye bwensasula obudde bugenda ali wali mukakamu you raised your voice wallahi nali mukakamu akubilla ne wobuza lwavuka waliwo abasiraamu waliwo omulenzi bamuyita Sula omulenzi oyo bamuyita Sula Majid Sula I think yaŋŋamba wano nga mpisa muka TV yalina nebyo yatali mu uniform naye yalina kataaga naŋŋamba nti wayi ali leete nakagaali konkuyiseewo ogende bannanga onoogamba nti musajja waffe otegera nabiteeka muka TV era yajja naŋŋamba nti ali kiki bagenda kukulekebya ebintu bitono neŋŋamba nti kale neninda kati mukumulinda neŋŋamba Mariam mpita ku mwami Eustace ankoleko naŋŋamba kakkana alina byakola nemugamba no passport yange jimpe naŋŋamba ojagazaki nensika sinasitula ddoboozi kati ntandika okukuuka waya mugamba nti kale mbadde nkusaba ombale I'm ready to pay nga nina paundi
Waina gondi. Naina paundi. Naina paundi 2 ne $4 kitegeza nali nsobola osasula ebintu ebyo. Diramu naina 4 zaali za bulijjo. Kati nga mugamba kale mbalansa sule bwentyo yo budde bugenda nangamba tebasasulira wano bya mukago ogenda mukago Mariam ne mugabira mune kisale muganjagala ombulire buno obugoye bw'abaana ne mbukwata bwenti wallahi thumma wallahi ne mugabo n'obugoye bw'abaana ne mukanze nina abantu bendabirira nga bamulekwa sina government organization yonna nze ng'omuntu nakyewa ne mugabo n'obugoye bw'abaana ne mugabo Gomesi ajjajjawo ne mugabo Gomesi ziryeze ne mugabo ekintu kye ninamu n'ekyebbeeyi ye PS5 eyo gy'olaba ne mugabo nina yenzikirizibwa okuleeta kuba yange mwagala njibaga nentuka n'okujjayo video nga ne Mr. Blood tugula Gomesi Mariam nazimulaga wallahi billahi tallah okutte swala zange n'ebisibo nazimulaga ne mugamba kankulage nangamba ne bondaga video eyo sirisiti naye wagenda Saluja enjagala ombulire ofuna ddi obudde obujja kumpatani receipt oguza kakanzu ka $10 manya ka pound 10 Dirham manya dirham 10 ogamo mpatani pa ayinza okukola yalla ontegeera bwe yakomawo yaliwe ne mugamba Mariam jangu mbule ekyenzizi yako yajja na katabo ka receipt ng'awandiika ng'ayita mwala nga bino biteke kagalo bitwale mu kago nga ngamba funa agent nga ngamba funa omuvubuka sula ya agent wo nga nfuna sula nga mwa namba yange ya simu bonna jimwa nga nkuba akantu ka receipt ebifaananyi bavuluma waliwo omusajja omulala nga azijaka akasawo ke nali nkutte kano nga mulimu ki nga mulimu pa bank nga yokka gye nina ku bintu bye nagenda nabyo nga n'engoye zange n'engatto babisigazza mvuka ne mulekera kali sitting akakuba ebifaananyi nentambula nenkomawo nga ndi down eyagenda yatuka ku kisaawe essaawa 8 n'ekitundu jjukira nti ennyonyi ogumanyi omundi ogusooka ng'omutwe gunnuma kamunguluza nnuma naye nga situdde ku ddoboozi waliwo omuvubuka eyaŋŋamba yamugamba nti muleka asootingemu at least byagenze nabyo ayawulemu nebyaguze eri nemubuuza Mariam byenguze eri muŋŋamba nti Eustace amaze okujja abikutte bwali nga bw'okwata mu nswa nawe bino bipya byakusasula nemubuuza eri yebikadde nenzabu ne mugamba Mariam mwagala tugendenga nga tetulina kye tulina bwe tutuuka eri twambalira eri sirinayo maka wano wewaffe ng'awandiika alinawo omuwala ow'obuviri yali asibye obuviri bamulugwalo bamukinga asibye obuviri bw'obuswayiri n'asindika kagaali n'atwala mu kago nibampa enamba ye kati agenti sula yampaja ati masitula yankolako agenti namusasula $10,000 ontegeera kakati nga nze kyensinga okumanya nakabuuza ne Mariam nemugamba Mariam oli muzadde nemugamba njagala ombulye Mariam oli muzadde bwe ntyo sisitudde eddoboozi oyinayo maama wo bajjajjaawo nemugamba njagala otunule Gomesi zino 3 ngenda kukola dduuka lya Gomesi 3 n'obukanzu bw'abaana kubanga tasobola kuŋŋamba nti Robert wange namugulya akakanzu kusomera asoma n'abaana ba Mama Rania embasi yalabira oyo omwana tosobola gamba nti ogulira Robert ekanzu atagulira abaana ba Mama Rania oba wa mutima mubi ontegeera yagaana nga no Mariam afaanana nga siryawo nti wa kitalo enfaanana gireke tegira nanyiga nesasula ddoboozi kuba nemanya mune yali mu ngalo nampa passport yange nayuza akantu bakakola te nakasiba ku migugu gyange gyonna 3 owakagaali naavuga nenzijanga omutwe gunnuma nga nkuuse waya kati agent ye nasigala mukubira nga mugamba nti waayi ajati okubanga ono mulenzi yankubira naŋŋamba nti nkuwadde ajati yagenda okukolako kati ajati ngenda okukizuula nga nali mulabyeko bwe nali nsonda ebintu bye nali ntwala ku muzikiti okuba bamulekwa oyo omukazi yajja nangulira Qur'ani nangulira n'emisaalo nani ngenda bitwala mu basibe be basiba mu kisiibo nangulira omukyali nali waziwa nanjukira nanga nti ali ntuseka nga lwemwagamba ali abadde wano nangamba mbadde sijja baganya kuteeka wansi kiki ebintu kale katulabe kye tunaakola konze kale kali kwe kukubira Silvia namugamba mune nakomyewo
nanga nti muva bulaya nga toli musanyufu nga mbadde njagala ojjo nnyumize ku nnyonyi nemuganda ennyonyi nagigenzeemu naye waliwo ebitagenze bulungi bali nsaba nkunyonyolemu ABCD ne munnyonnyola kwe kuŋŋamba nti genda woosinga otegeera nga nina kimu kyakubaasamira naye bo baganda bange bakitutte nti nalidde ssente njagala mu reconciling ne Mariam kuba mbadde nsaba bw'oba oli musajja musiraamu era Mariam mukyala musiraamu era yatera okuŋŋamba ekintu ekyo era namugamba Mariam nemugamba nti Eustace muleke mu video yange namugamba nemugamba gwe oli musiraamu manyi Allah kyayogera kuba mulekwa nemugamba nti emikono gyammwe gye mukozesa okukwata ebintu byaffe gy'emikono gye mukozesa okuwa abaana bammwe emmere mubawa omusaayi abantu si basanyufu naye nsaba ku lwa Allah Mariam namusonyiwa nze saagala video oba saagala video ku mutimbagano naye mbadde nsaba oba otambule ogende ku kisaawe muri reconciling ne Mariam oyo sirina buzibu kakati bwe basajja bano okunyonya ne bambuuza nti wagenze mu bayuwala ewavuddeyo oseka olaba tusekera ku mufu ambe ekigambo ekyansesa ne beebuuza abadde akaba kyekimusesezza kakati ebiseera ebisinga ennaku y'omuntu emuleetera okunyiiga by the way nti omuntu omuntu obusungu obusinga teramala mu kumuvuma biki ekiseera ebisinga obusungu buva ku nnaku ennaku alani esobola okukulinnya n'ekuleeta obusungu abasinga abamu ababadde banvuma abamu nga si basuubuzi naye ng'ennaku embeera abantu mwe bakola ki mwe bayisibwa eggwanga lyaffe lino lirina okukyusamu ku nkola gye likolamu ebintu lireme kutunulamu baana na byana bo bagamba nti weewaawo balina eddoboozi abamu tebafaayo naye nga mulimu abatunulira ekintu nga yakitunula nga tekisobola mumutuukako mutegeera waliwo omukwano gwange yalaba vidiyo yeeyo nankubira yaŋŋamba bamuyita nerinnya kandireke naye ojja omumanyi so namukuwaako lyeri nga kekyemu yagala kutwala Dubai namukuwaako nantegeeza naŋŋamba Alan ndabye vidiyo ya Ali nga si musanyufu naŋŋamba naye naffe abazadde naleeterako abaana bange PS5 bagisasulira ku gundi kuki ku airport PS5 teyitawo buyisi bwetyo naŋŋamba naye ebimu simanyi naye mpulidde mu PS5 kati Ali wano wenjagala okubuuliza nange ng'omuntu ndi muzanyi wa TV games nzaagala nnyo naye nange yakiŋŋambawo nga sikiwulirangako era nze nange juzi wanadde ngenda kuleeta PS5 inemuga nzo no nadde sikimanyi nange bali nkubye fine nga sikimanyi era kyali mpakanyiza nange osanga nali ekoze bwento eri abantu abanyumirwa ebintu ebyo ebya games oku TV soko otubuulire gwe bakunyonyola teeka ati njagala ku PS5 awo gwe yuwala yakunyonyola ku PS5 yaginyonyolako ki? Yes, Mr. Modern, how is the business? Booming. Towakan eka nkunyonyole ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi bitera byamwe bino byasiimuse naye lwaki tiles zamwe temuzipima tutera muzikula mu bikuta by'amagi naye we nazula Modern Tiles business etambula onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo funa Modern Tiles. Modern Tiles. Ekintu ekyo Mickey yasooka kukiŋŋamba nga nkyali eri yaŋŋamba nti Ali bw'ojja ne PS5 ojja girekawo ku kisaawe naagala ne yange nagirekawo you have to pay bampa kyebannyonnyola balina kyebannyonnyola ebintu byo kangu example y'emmotoka nti emmotoka bw'eba eri mu mannyago ng'obadde ogirina okuweza omwaka okudda waggulu omwaka gumu n'ekitundu okudda waggulu bw'ogyetano tesasula
Emotoka ngikola ekya? Ngambadde nvuga eri emmotoka katugeze nti ndi Dubai. Nembeera n'emmotoka yange nenjivuga almost 3 to 2 years oba mwaka gumu n'ekitundu okulago. Naye ng'eri mannya gange Semakula ali. Bwe njita ntesasula. Kyokka ate wenjikwatira njiguze Alani omusola bajja gguwa. Okay. Kitegeeza Alani alina okusigala ng'agivuga ng'eri mannya gani? Alani. Kakati ku bintu bye nnina okuleeta ku kisaawe birina okuba nga tebisussa 10,000 mmeka? Mu price $2,000 eza dola. Anti ngama mu price. Yes. Nti bwendeeta PS3 4 kaseba nga tesussa 10,000. Olina okuba nga for example nti eyo lift etwala kilo 10,000 mmeka? 2. Bw'oteekako 2,100 tesitula. Kati mu price n'okuba nga nina dola nina ebintu byange biri mu dola 10,000 mmeka? 2. PS5 ya meka e Dubai. Kisinzira disiti yange eriwo. Kasawo kaako. Babambi nange njagala naye ako nange ngenda kayigira kuggwe. Kuba nange katono njireeta okuva France nali ngenda jireeta nga ndaba eri siti onozitegera byonna nti ntambula nayo manyi omuntu ali nnyo ku nnyonyi alina amaalo. Ne ticket eno lwaki togitekera ddamu frame ngenda gisaamu wangi kitekere ddamu frame manye nti munnange abaana bajja giraba siti onoosobola ogisoma gwe ali kwata wano ndabe receipt watereka ugondi ticket watereka 2 zonna. Okay. $2,000 eza dola zesebe meka? Milioni nga 7. Milioni nga 7 kumaze banyunya. Milioni nga 7 n'emitwalo ngana. Kubanga atenze we banyonyola bangambe 2,000 ate Mariam yangamba dola 5. Mchi? Mariam yangamba dola 5. Ezachi? Nto ino kwa bitebisuka dola 5. Yeah. Ate abakulu banyonyola bira ojja kudayo ulize video zange zenakola. Nga bakulu banyonyola. Kati wakola otya URA yakunyonyola etya katunyonyola bulungi aka PS5. Kati wentuukawo ne banyonyola ebintu bye nalina. Bali bwe malo bagugumula bakwata eppeeni. Alani omuntu yenna bw'amalo bwe namalo bagugumula batumizaawo emigugu gyange ne jingira mu office. Jukira nali maze okutuna video ya Alice ne mbagamba temunteekako bye sirina. Temunteekako bye sirina. Kati ngendo tuuka nga bandaga nga nina okusasula emitwalo 5 ndowooza oba mu 2 mu something wali ku URA ne mbagamba wenjagala okumanyira zizze zitya tandika okunsomera ali olina kino nga byonna babinsomera ne mbagamba nti ebintu bye naleese njagala mutandika obbintemera bijja bitya okugwa mu ssente ezo. Agent tanteekako ebyo kati ne ba agent wano siba yaaye balwadde. Osobola okusasulira omuntu ebintu nga tomanyi. Okay. Nsobola okusasulira ebintu byo nga nza nti ndi mukubanga eri abatabifaako nnyo bintu byange byawaka mitwalo 5 kale naawe mmeka 10 kuje ndi yangamba yagala 18 ne mubuze ezaaki onero tugenda kuvaawo bubi nnyo kakananga yamuwadde 10 kati tugenda okumaliriza jukire Dubai tebalina nfuufu nenga toje najja wano efaanagana n'empya byonna nga bwe nalize nga sirina mu ngoye ziddugala nasiibanga mukano jasinga mberamu n'ekikumpulira kyange kisaala nembaga njala mumbali ekintu ku kintu twagenda okumaliza nga ndi mu mitwalo 2 mu mmeka siti yange njala video nagitekana mu kusooka bakuba biru ya mitwalo nga 5 mu something nembabuuza lwaki zize zitya siti yange nagikubako n'ekifaananyi eya 5 na gye nakola ki giwasasula ku luno kati kana akantu Mariam keyampa ako keyampa nga ebintu babitwala mu kago okalabye ndekansooke nkaso twetegeeza bulungi
kati anti iPhone yansumbuwa jukira ngu esimu zenkwata nti oziraba eri 47 togirabyeko ne wajja Dubai aha lisiti yange yino ali ne wajja Dubai nga utonyega oyo lisiti yange mitwala 29 mu kakaaga mu 10 n'ebintu bw'obisasudde obitunula kuli n'obibala n'obikola ki n'obirabira n'empapula zonna ezaali zitambuza ebintu byange zezina empapula ne stamp ogiraba eya Revenue Authority. Kakati PSA yo oyina okuba nga nkadde used tesasula. Kakati ffe wano era bampanga balina bwe baŋŋamba nga biki olina okukola booti ne booti kyenali sikola ki kitegeeza my first time. Ne baŋŋamba nti waliwo abantu abagula kilo nti ala nolina kahandiraga egyo ogenze kuna tolina kyoguzeeyo eri olina akugulako kilo mu kugulako kilo ebintu gofuluma nabyo bwe tukali n'obimpa because bivunanyizibwa kuggwe kyovola nti batunulira nnyo keezo nti Alan Emirates emwadde kilo 6 kati balina otunulira ebintu ebyo ontegeera kati abasinga nga nange bwe mbadde nkimanyi balina okukisomesa abantu ffe tumanyi nti bwe nkwata kilo zange Emirates zempadde 6 ne bwe ndeeta mmotoka ng'egwa mu 6 sisasula ontegedde kati balina okujja URA eyina okusomesa abantu babitegeere esasule ba YouTube ab'amaanyi nga baffe egambe nti Alan njagala onnyonnyola abantu n'omukungu ajje wana nnyonnyole kubanga nze eri abankanula nga negokanize nebibankanula sibimanyi kubanga nze mugendayo golo yange yali etya kumpa bintu byange era senga tebabimpa nali mbesome batwala wiiki namba ontegeera neera nali sina bwe nsigala nga mbatwala kuba nali sinayo omuntu gwe mmanyi nti ebintu babikoze eki babitutte okurazinga eddoboozi wabula bwe tubakankanya batya kuba ne video zayisima zadda mpu nezikola ki ninajja nagamba nti ninga balista timo sente bazimpa sente zafuluma ninga esimu yanko yali y'omu yoyo Mr. Kalumba ali waggulu ku level 16 nanyinyonnyola nangamba jangu ne banyinyonnyola bye nali simanyi kitegeeza tonnakwatako kasente yadde ali wallahi billah mu busaba tetukkiriza kulayira baana tetukkirizibwa kulayira bazadde olina kulayira Allah ti wallahi billah okutta eswala zange n'ebisiibo okutya Allah wange okunzikiza Allah nanzikiza sikwatanga kasente k'abasajja nze senga nali wakulya sente Alan nandibadde ndya sente Alan nze nina wentuuse nga nina okulya Alan ngobererwa abantu 7,000 olaba abagobererwa abantu 5,000 ontegeera Alan nze n'essimu ezinkubirwa ne bagamba ndi mumativu Alan nze ndi mumativu 2,300 ndi mumativu kyovola abantu abasinga balowooza nti ndina amaalo kubeera bwe tunaabeera abamativu tugenda tutuuka ku bye tutamanyi ontegera nze ndi wanuupu nalonda nensalawo nenzira mu kibiina ne Alan nina abantu ambe balowooza nti nze nsolina ebintu byensobola okwetuusaako siri mugagga nesiga ebizigo Alan bya 4,000 naguze perfume gye nazze nayo yaddira mu bina sente meka gye 4,000 ntegeera mpunyako mpulire Alan owunya bulungi nakuwulidde mukwano ontegeera wange owunya bulungi kyogamba nti nkwate bannayuganda Alan nze nina ebintu enessimu yino eno 16 eno 7 naye abantu akukwata nakujaje nga nagamba nga bewalidde Alan mbaddengawo mbaddewo nga ndivinga obwo obulamu nsobola okulya nensigala bwe kyogaba bampadde 10,000 kyoga nkyali mu levo za 10,000
nga ani chaliwa nga solo mwana muganda wayi kankuwe ye 10 ndi ali nsaka kumpola emitwalo 5 emitwalo 5 ndi akankuwe bwe 10 cheze baba kuwasema bano kwa kasete nga kaddala njaga lusula mu nyumba ye emitwalo 5 ontegeera ne bandi ngambi nti bawerera abana bange bandi bengambi ndenze kyenjagala ki njagala ala ntubere nganze nawe twesiima dani omu okwesiima tuvula nze sikyusa lulimi olwokuba nti nze nfa ku lubuto lwange njagala ala ninga Jose extra bwe tujja okushutinga anajjidde mu mmotoka ala najjidde mu mmotoka ntushutinga Jose sikujja nunga agenda kukyusa mwezi mukavera ngenkuba emukubye nabadde Dubai ngemoka gye baleta Doni Chris mbwa ine mmotoka ya Tesla kekola taxi wabirabye bambi wenasula kyabagamba nti mbali nalidde nasula pam Jumeila nasasula paundi 7 ennaku 7 ali wasula pam Jumeila ali ngawe yagadda mu Dubai nga eno 5 star ya Atlantis Mr. Bloody asolo kugamba wenali nsula ontegeera kakati njagala ombulire nze yalidde senga ate nali nagendayo nga byayiwala ebimaze okugwa n'engenda ali kusereza government yamusasulidde hoteli nedda okutte sola zange n'ebisi abasajja sirenga ku sente zaabwe Allah akatono kampadde ndi mu mativu nako ntegeera ale ntubere ba mativu ate omuntu yenna lwabeera omunyiivu oluusi omuleka tosalangawo mu busungu tosalangawo mu ssanyu osookanga kukakkana oyinza osalawo mu busungu noyogera ekigambo noyogera kifu mu busiraamu tetukkirizibwa kano kankagambe kujja nengamba nti mukazi waayenda abantu balina okubaaba nga bonna baalabye asema baba anantegeera Alani yabbye emmotoka ani yamulabye ali nani Jose nga basatu balabye n'amaaso gaabwe so si iyase kati eri ababuukira ekintu nga ayagala kufuna likes naye nga tajja bitegeera eri abakibuukira nga batuufu nga banyiivu nga bumanyi duniya nti ensi mwe tuli CM kuba naso nze n'ekibuuzo kye nabuuza nga kiri paso ne mbabuuza lwaki ekisaawe kyaffe tekifaanagana na kya Dubai ndakibabuuza abasajja ne bangamba nti wetu tekyasobola kwongerako wafunda nengamba nti wafunda mulongooseewo lwaki wano okavuyo wano nga bakeera passport nga abantu bayingira ku immigration waliwo akavuyo Dubai bateekawo rings ezenkoba otambula bwoti ne wetola kati ogenda otuuka eno ng'owali abali wali bagenze naye ne tuyingira wa mirundi egikweji Emirates eye Air Dubai eye Qatar eye Qatar Airways eye Uganda Airlines eye mane mbera mu line awo bagenda kumala ekyehoima mujja kuviranga mu ehoima omanyi okukalakata okuva hoima era oba ogenze Dubai kwane hoima wa ssaawa 3 anti sajja kusuula kyokka sekunyumiza na lugendo lwa nnyonyi anti wetulina okutandikira tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo ali atubuulire walandika kiro misana episode ndala anti walandika kiro misana kiro basi bwe tukomawo ali atubuulire tovaawo kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba nakweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa tuwandiisa abaana okuviira ddala ku dekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okuba 837 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku 0752 108 4 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangaazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.